Munnakibiina ki PFF Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale bwe bavunaanwa nate bakomyewo mu kkooti ku nsonga endala ezimu ku zibadde zibawuuba entakera. Mu lutuula lwa leero ng'oludda oluwabi lutuuse na kikeerezi nga bawejjawejja kibadde kirina okumanyikwa lwaki waliwo abajulizi 6 abavunaana Besigye ne Lutale be baagala obujulizi babuwe nga beekwese. Oludda oluwaabi lwasabadde omulamuzi okukweka abajulizi bano nti kubanga bankizo nnyo nga tekyandigwanye bawawaabirwa kubalaba nako kubanga obujulizi bwabwe bano bubaluma butereevu ku ngeri gye bali bapangamu olukwe lw'okuvuunika gavumenti nga basinziira mu kibuga Geneva, Athens, Nairobi ne mu Uganda mwennyini. Nti singa Besigye ne banne balaba ku bujulizi buno kijja kuba kyangu okubawondera babatuuseeko obulabe. Kyokka Besigye ne Lutale kino kibaleetedde okutandika okubuusabuusa obanga abajulizi bano ddala balimu akanigguusa nti kubanga tebalaba nsonga lwaki tebajja ne batunula mu mmunye ne bababuulira bulungi gye babalaba nga bapanga olukwe olwogerwako. Besigye ng'ayita mu bannamateeka be atuuse n'okutegeeza omulamuzi nti ye bukyanga avunaanibwa misango kikula kino mu 2005 ne 2016 mpawo omujulizi era amuleeteddwa mu maaso okumulumiriza n'afunayo yadde amusuna. Kale ng'ebyogerwa nti abajulizi bandituusibwako obulabe yeerabira ddala ng'ono katemba omuzannye. Ba prosecutor ba state attorneys muli na assistant DPP we bazze ne boogera n'ebyobulimba bazze reet kesi yabadde ya ssaawa 5 twajadijaninga ffenna nga bali muko naye bazze essaawa zigenda kuwera 7 nga tebalina nsonga ya Simba gye bawanga bonna balaba bapalapalanya bupalapalanya. Abavunaanwa era baagala n'okubaka ebibuuzo bye babuuza abajulizi bano babakaze bulungi kukakasa kkooti nti bano balimba babbaluwa. Omujulizi waabwe gwe baateekako mukulu ky'omuhendo yawa ensonga lwaki tebaagala abajulizi bwe bagenda kuleeta amannya gaabwe gategerekeke wa gye babeera biki bye bakola ye beebaani ne feesi zaabwe bwe tezirabikako. Naye ate naye era tebaagala jje tumubuuze bibuuzo. Nti era gavumenti eno bakimanyi nti erina obukuumi obumala bw'eyinza okuwa abajulizi okwewala okukola ebyo ebitali mu mateeka. Oludda lwa gavumenti nalwo lwerwanyeeko nga lugamba nti kye bakola kikkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna nga kijja kuyamba abajulizi okujulira awatali kutya kwonna. For A1 and A2 they were silent about this and it is not every desire do we conform to. Kati kkooti eyise omuwabi wa gavumenti omukulu mu nsonga eno Joseph Kyomuhendo alabikeko gy'eri mu bantu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja naye babeeko ebibuuzo bye bamusoya newankubadde ng'oludda oluwaabi lusabye omulamuzi obutamala budde ku nsonga eno agigobe bugobi. The said Kyomuhendo through the prosecution is hereby directed or ordered to come for cross-examination on 24th of April at 11. Ajja nnyonnyole lwaki baagala okweka abajulizi lwaki tebaagala abajulizi abo be boogerako abalumiriza Besigye abalumiriza Obedi Lutale bajje boogere wa gye babeera biki bye bakola nsonga ki ne feesi zaabwe tuzirabeko. Twagala mukulu ky'omuhendo tugenda mukubaka jjojjo w'ebibuuzo ng'ennaku z'omwezi 24 ajje ensonga azinnyonnyole. Omulamuzi Emmanuel Baguma asazeewo oludda oluwabya alweyo omukisa gumu ogusembayo ku nsonga eno olwalyoka asalewo eggoye omuwabutwa lye yasalira ebubiro. Never